ku 15 ezakezi mule kolesa webe abachagonna ko mulale mukyala munange mukyala omwaka omukadde gujjemu gweyulizeeko ddala n'ebikolo ebibi byonna ebikussa wansi byeyuzeeko waliwo ebikolo bitakuyamba bitakusitula gwe ng'omukyala bannange abaami balina engeri gye balina solida tolisanga musajja ng'ali mukuba musajja muno olw'okuba akwanye mukyala we era ajja muteekamu akasimu ajja mugamba Shafiiki kalibala wange munaye tuvudde wala yantegera kalibala wange kikazi kyange kimmanyidde ennaku bambi nkyagala ebyaddala mullo nkubulya mullo kalibala mundekere Namugamba nti amunaye ensonyi wambadde simanyi nti mukyala wo nze nakwana bukwanyi mukazi. Nakwanga ne kalibala we namubuuza teyandaga nti alina omuntu. Yangamba ali awo biri complicated biki naye engeri gy'oŋŋambye mutadde mullo. Naye gwe omukazi awo mmanyi ogenda kundagu mwagala kusula bannammwe eddalu abalamugula ab'emmundu babakuba amasasi abalamukwata asidi n'oyiwa abala omusanga n'okuba naye ng'ofaaki mukyala munnange ofaaki n'ensi tuzadde abaana abawala ne bonooyo kyano oleono enkyajja kufuna omulala gwakwana kubanga ye omwami owuwo yalimu ekirwadde eky'obutayisa sikaati ensi yonna ogenda gikuba ensi yonna ogenda giwalana ensi yonna ogenda giroga ogenda gitta onookomawo mukwano gwange n'amaanyi ago g'oteekamu ekyo okubanga buli kadde olwanagano nonono n'oli omanyi nti okutuka okaddiwo ggwawo sebenkerera tofuna ssanyu nekajuyisa kalibadde katula mu mubiri gwe konna kaggwamu kubanga buli kadde obeera ku bunkenke omuntu lwaki tomutuuza n'oyogera naye bw'oba olaba nga byakola tobyagala lwaki togenda mu maaso bamukutungako oba bamukupimako ozina kuba weesibyawo nga wooli oli mu shadow naye ng'omusana gwako eri mukama akuteekedde eri ettaala yakeeri naye nga gweolemedde wano awatali mirembe okitegeera naye gwe n'oyagala okulwana buli mukazi n'okuba abakazi tebalina buzibu naggwe naawe mukyala munnaabwe nga bwe bakwana be bamukwana nga bwe bakutuuza mu ddagala naye bamutuuza mu ddagala mukama yawa abasajja akalimi kasita omu omuntu n'okuwuliriza bw'oti ajja kutokota ebigambo byonna byeyagala okuwulira so ojja kuva eno omusajja mukazi munno omukwate omukubye oluusi omujja ne mubulamu bw'ensi eno bakusibe omusajja gw'obadde olwanirira asigale ng'alitayo bwakyusa bukyusa muli mukomera ng'ali ku bufe eno ate abakazi ndagala namu teziggwa mu lusuku ne bw'onoolwana nga bbaawo ye aganye okutereera ensobi eri wano wooli ono gw'olowooza nti ye bebbi gwe bayonoona ate yayonoona abalala so kiri eri gwe okwogera ne bbaawo n'omulaga nti kyakola tekikusanyusa n'akyusa oba n'okiviiramu ddala lekera okulwana abakyala tulina okuba okwefuula ekitole ng'abaami kye bakola batulaga nti bo bali makiwa balina engeri gye bakkaanya naye singa otegera nti mukyala munnoona ayagadde bbaawo azina okuba amwagala nga tamanyi nga bbaawo yamulaga nti alina mukazi ng'ekulaga nti byaggwawo bw'oba otegedde nti ayagala bbaawo omusajja mugambe naye kikwagaza Ruth mukwano kiki kubanga Ruth omukyala naye alina omuntu gw'alina okwagala nze mukyala wo sikumatiza sikwagala sikumala akuwa ensonga zolwaki yagala Ruth bwe musitulamu ne muzaba nga tokanya nazo sika maaso mukyalekeraawo okulwana lwaki olwana ne mukyala muno ng'ekyo ogenda mwetaaga lwaki ekifo ky'okussa munno wansi mwesitule waliwo ka video akatambudde ku socials mu ngeri ey'enjawulo ng'abaana abawala bakwase kawala kannaabwe bakasika enviri bakakuba bakambula abo tugenda bakwata okitegeera mu butuufu babakwata nsaana kubeerawo kontune ku baana abo tugenda kubakwata kiki amaanyi mugajja wagadda ku muto munnammwe muwala munnammwe ne mumukuba ekifo kye mwadde mumuwumbawumba ne mwogera naye ne mumugamba kyemukola ate singa abakyala mwali bagezi ne tuweekwa nitokatamu ekitole ne muba kati ng'abawala basatu abo ne manya nti mwagala kayima omu abazannya ne mwegatta abawala basatu ne mulumba kikayima ne mukigamba nti kati tokkuta kati jagala oli okkute ne mukiteekawo ne mugamba kamukkute tolwana olwana into our second hour kayima Shafiiki ekanga Ruth Kalibala Bwanika yamana awo wennyini mumbeera efaanaganako bwetyo njagala olunaku olwaleero okutwala omukisa guno bannange okusaba ab'ebyokwerinda mwenna mu ggwanga yonna gye muli naddala poliisi kubanga gwe mulimu gwammwe nga bapoliisi okukuuma abantu n'ebintu byabwe bannaye mwongereemu buli omu gyali abadde balegayizaamu simanya biki wano simanya tuli mugandaalo simanya n'ebyanitwala obubbi bukutte ejjembe obubbi misana tuku n'ekiro wonna babba kati bambi
abakuuma ddembe abapoliisi naye naffe nga poliisi we batukuuma naffe tweyambe kayima naffe twesoyo gwa naggamba netulowooza nti olwokuba poliisi weeri katukole buli kimu kasozimba ekikomera kitukaagu tuba tulimyamu ali ne kasuku nga litunaba kujja ku mpewo oli kasasula ekikomera kigenda waggulu ng'amanya amaze kasa neyimba basaako amasannyalaze amataala ag'ekiro ng'agamba kasa kayima ataddeko ze ne bwe siteekako okitegeera abantu Ruth obuzibu kati bwe tulina obusinga obunene abantu bafunye ssente ne balowooza nti beemalirira okitegedde olinaerabira nti osobola okuzimba awantu naye bw'obeera nga bozimbyemu baavu bajja kulya okitegera kati oli ajja n'akwata amataala gonna n'agateeka ku kikomera kye n'akuba ng'ateeka munda ago amataala galiwo bubeezi era omubbi we bajja nga bazze bano amataala ne begabaawo bayingira era bayingira ale basooka n'okuzikiza amataala bwekiri ne begasigala nga gaaka n'omunyonyola n'omuga nti owaaye gwe mugagga wa kuno ffe we can't afford wakyo tuyamba kale gwotutere amataala nga gava wuwo ne gakuba eri kati tulina emiti gy'amasannyalaze egyo oli ne wabaga nti bannaye engeri gye tulina emiti gy'amasannyalaze ekikomera kiri kiina kino kiina waliyo nekye tukwate tuteeke ku miti gy'amasannyalaze ebigazi ebyo oli n'atandika nti yaka n'omugaa muganda wange olina kuuka eri ku masannyalaze washing machine friji esulako mashini eyoza buli kimu so literally biru ye yakagiri emitwalo aga ne era okyakaaba yaka ababbi lwe banajja ne batwala ebintu bya biliyoni 10 ojja kwaka n'obulamu bw'abantu bo ojja kwaka okutegeera nti ate kayaka kaali kalayisi nga goyase nga netunayita poliisi tuddeyo ku defense councils ne meeting ezatuulanga ku byalo ez'ebyalo ezo abantu bajja ne babagamba nti banaye buli omu yeesondemu emitwalo emeka etaano buli mwezi tusasule aba defense aba batambulemu babeere nga batambulamu ekiro abantu ne bagaana oli n'agaana kati nno olaba kati ng'egyo emitwalo 5 kati nno oyogedde ssente empitirivu ebiri naye waliwo bagamba nti buli family at least wano etuweyo 3 bagenda okukuŋŋaanya 3 nga bafunye ssente eziwerako ezisobola okusasula abantu ng'aba 5 naye oli n'agaana okuwa ate olwo nabana abagagga bamugamba nti buli mwezi tuweyo tukuŋŋaanye kasasiro omutwalo gumu era n'omusanga ng'amukanyuga wa neiba oba mu nsuku zaffe nze kasasiro siteekaawo mwe mumanyi nze sijja bba mutwalo nze nkozesa kasasiro ate olwo n'abagagga babeera ku byalo ebimu nga muyita minting za security n'atajja n'atamanya mu discussinze bamubanga okuwoggana abakukyala munziba muli babbi abakuno ne meetings zibaawo ne mugamba yo dark sport tugikutteko tutya naye nga aganya okujja mu meeting so twekolemu omulimu ffe kennyini ffe ng'abantu waliwo omukyala omuwala gwendalabye bakuba nja kukuggalira nze nkubuulire nakavidiyo nakafunye essaawa nga tukkaanye simanyi computer misuse eno bweneekola kubanga waliwo omanyi ndowooza bino era abantu bye baali boogera nsereko ng'aleeta etteeka eryo kwakati ebimu ku nsereko bye yali addressinga biringa vidiyo eyo boogiraba nti tolina kugita without your permission tebalina kurecordinga without your permission however when it is news what happens and there is a way engeri gye kitaasaamu for example nga instance ngeno gyetwogerako twanti kati kyataasiza okitegeera ne polisi yagamba bwoba otaasa yasobola okugamba nti eyagala evidence nti yali arecordinga for news yes okulaga abantu abali eyo nti kino ekikolebwa si kirungi naye n'amawulire nti waliwo gwe bakubye lwakubeera ku bbawooli kati ate waliwo omulala asobola recordinga nga azagala kuswaza anti kati kiri two sided waliwo argument ya shaming waliwo argument ya news waliwo ne evidence nga era omusawo olugundi omukazi oli era kubanga omwana bamugamba nga akolaga obukakafu na recording anti kati ebyo byonna evidence news information byonna bigwa wamu then vis-a-vis shaming then also waliyo ango y'okugamba ennaku zino kyetusinga obuuza abantu citizen journalists kwati waliwo citizen journalism nti kasuku baba adrowninga could you rather you record or you rather you save you save kati nga mweno situation
waliwo ababadde ba blaming eya recordinga. We don't know if the person who recorded was shaming or was giving information. In this instance she was shaming. You know why? Because she was part. Singo uliriza audio nga bokira. She was a part of this. So kati oliwa argument jalete ebeera anti gwe wadola nga bakuba omwana. Go wade tosobola ganti kantase kati ate oliye ono naleta argument nti nti wadde twetaaga obujulizi nti singa omwana natuuka okuloopa oba singa kati nga apro eriwo saawa enejja tulina obujulizi nti bamukuba kati awo nno amawulire we gatabukidde okutaasa obulamu bw'omuntu n'okulaga nti ddala yafudde kiki ekisooka mu newsroom boss akugambye njagala story bw'ogamba mu saving a life tulaba oli musajja yakuba akaana nga gundi scavenger genda okukalya tomujjukira ogayi yamala ne yeeta n'okwetta so kati ekyo tekibeeraawo now story eyo gyetandikira mu video mulimu omwami yayita akawala kajje kabeeraawo nti akawala kano kabadde nga kagamba omwami ono omuvubuka sina mwami omuvubuka kuba abaana bato siraba maybe omuvubuka ayinza okuba alinga like in 24 25 naye buno omuwala nabulabe bulinga 20 21 22 around there even below omukulu enyate okubanga alinga 21 kati olaba kati waliwo kana kade kambadde checked skirt ya checked waketegereza ngekyo nyo olaba nga kalinga mu 18 so kati ekyo kyade kitoko kabadde kalaga nti kato naye abo babeera kati yalinga myaka 2 anti era 2 abamwana so kati nga ono omulenzi yayise ne bano nga nozo omulenzi omanyi abalenzi tulina kye tukola bw'omala okukujjamu kati ate oyagala mukyala wadde kati olina omulaga nti ono ye yaleeta ebiki yeyeetega kati ate jjukira bano bamukwano kati bagamba nti oli gwe baakubye yalinga blackmailinga mukwano gwe eri boyfriend we onfunye bulungi waki ndeeta ekyo njagala tunuulira genesis ne argument yange gyeraga lwaki nze sigenda kubeera nga balala bagamba nti ekyakoleddwa kikyamu okitegedde nze ekyakoleddwa indeed kikyamu ekyokuba omwana naye nze ngenda kufokasinga nnyo ku kiki ekyaleese okumukuba abaagala okugamba nti omuwala tebandimukube tebandikoze ekibaddembe naye nange njagala tambuza line of argument nti nawe oli waddembe okutambuza overtime ebintu ebisinza otabula abawala mubeera ba mukwano bawa olina kwana okitegedde nokkiriza mubeera ba mukwano notandika okublackmailinga mukwano gwo oba otegera kyengamba kati as we seek to condemn what happened, let us also talk about these things that are happening. Don't condemning at happenings. Ye nanyini buzibu yaliwa kwa kati muli kubawala omusajja ye anti kyengamba mweno argument yonna kubanga omusajja bwe buzibu kubanga omusajja ono sengati yakwana ba mukwano bano babiri atenga kimanti ba mukwano anti omusajja yakwana ye wano mweno instance yalagate yakwana omuwala ono gwe bakuba nti ye yatandika okuwanga ono omusajja information nti mukyalawo ayina abaki abasajja abalala kati jjukira kano akakuba naye nalabeka kano ke baadde bakuba kamanyimu kasiku mu program twezimbe kuchembe kumuzanya Demba FM omuwala wakimadde nkugamba wali kyebadde nkugamba argument yange nti nze ngenda kwawukanako ne bali abalala kakati oyagala kwawukana naye tunakutegeera story bwentuufu bweri gyembadde nyumya mukwano naye wootandika etandika etya otunyumiza story ffe gyetwategedde dda naye kakati waliyo nisha tanamanya story yabadde ekifaananyi ate nejja muyamba kubanga era gyemyaka giddemu abawala bali basatu oba bana kati babeera bulijjo babeera bulijjo 4 girls I think now these 4 girls ndowooza omu yalina boyfriend alina ewuwe ali permanent mpulira
kati ono omuwala ono kano kalaga ke kabasingamu obuto akaina figa kano ke babadde bakuba kati kajja kakwatagana ne bano kati bakwatagana ne bano bagamba video nze wenjirabira gyetandikira kwa producer atugambye nti oba amateeka tegakiri kituufu kati ono omuwala omu oli gwe babadde bakuba mbu n'atandika okuwa boyfriend w'omu ku bakwano be ebigambo tewaliwo party nti n'amukwana bwe yatandika n'amuwa ebigambo boyfriend ni permanent otyo girlfriend wawe alina abasajja akola bwatya kati omusajja nandooza n'anyiga ebinaaba ng'abitereka kati gaba omanyera abasajja be babeera omanyi waliwo ekintu kimu kyentera okugamba abantu abaagala naye babeera babiri ebibeera mu kisenge tobimanya omwana ajja najjamu munne ne bakuwaayo nkutidde gumu 2 3 bakuwaayo ne bakuganda n'ofuuka omubi mwami bwanika ebyo bintu kasuku yabyogera wallahi ogenda okusanga bwanika ng'azimbye alinga lwera yakugambye kasuku wenkugwirako mu gavana nkusse ngenda kuba buli kimu okanya kwesesa yabadde ki ngalabanga akabwa akongera ino bagamba nti atufayo nze nja kwogera kumbe wawedde nga bwoyogera mami wali kalabanga akabwa so kati ndowooza ono n'asitula message zonna n'aziwaani omukyala girlfriend omutuufu so scenario ziraga waziri 2 kubanga mu video ng'etandika balaga nti omulenzi yayita omuwala nti jangu obeere wano oli agamuwa ebigambo omusazi w'ebigambo bamugamba jangu obeere wano ndowooza bamugamba amakati gakoze eki kati ndowooza bano gye bamusanga agenzeyo yekka talina bana abalala kati fe abasajja tulina kye tutera okukola katonda yakikola ite n'abakyala omusajja bw'oloopeera omukyala nti mbaawo ali baati wano trust gy'oba ozimbye ye n'alowooza nti gwe toli ng'oli kati kiba kyangu okujjamu aye tulina embeera ya kansabe mukwano gwe kimulume oba kitegedde kyeggamba kati awo wava firimu awo okusingira ddala kati ndowooza omusajja be bamugjeemu sokoineyo katono kakati ono omwala ono kasala bigambo agenda wa boyfriend ng'abaana banna abala basatu tali nabo bagenda okujja bamusanga omukyala ali eri kubona omuwala akuba oli oluyina nyini boyfriend amugamba nti bba wange message zonna yakoze eki yazindaze ne audio mu kutandika boyfriend agamba nti wuuyo buli gyabiddemu byakola ki byayogera byagamba era mwali mu video kati mwali yatambadde black awo firimu bwe yatandikidde kati ekitegeeza omuwala ono asala ebigambo ayagala no bakyawagane n'injektion ey'okwagala okusinziira ku bali bagamba mbu omuwala alimba so we are yet to know if the girl was indeed lying kati ye boyfriend afunamu ekigamba ndowooza oba oli awo omuwala ono ali mu kwesendasenda ajje ewange alabona nkola ebikyamu ate nga alaba nkola ebituufu kati anumirirwa kati kono oyagala kujja wange kati nemuseetaseeta mu mbeera eyo n'amuyita ajja abeereyo no ate ng'agamba abadde amazeewo ebbanga ennaku naye bannanga abaana abawala nno nabo naye so kati for me okay okugatta eddoboozi lyange ku bantu abalala bo abakondeminze eno nze ndaba kale problem weeri ekisooka tosobola kuba munno bw'otyo mbooka ezo zonna nga bamuyiwako amazzi nga bwe bamwambudde kyabadde kikyamu nnyo ate ne balikodinga ate nga bawala banne kikyamu ddala ate nga bamukwano naye wenja okudayivatingirako wali wamu nze mbadde nnyo mu bawala actually nakati mbeera nnyo mu bawala kuba bakwano banga nze obuwala omusanga obwo obuwala ebikirina mbeera nga munyumya bikyo bitegeera ebyo naye ebizibu bye basinga okuba nabyo wallahi bivudde ku basajja kwebba kwekwata oli n'akulaga nti nno bali mu hostel room y'emu boyfriend woono abadde ajja ate obuzibu we buva kasita boyfriend woono abeeramu n'akasente temadenge n'okwogera nze nina omusajja gwe mmanyi akubye famire namba abawala aba anti kyekiri research oli newspaper ya Citizens yafulumiza ng'egamba nti
63 over 23%. I'm yet to whatever. Nenga the biggest number of the percentage of women bali ewa basajja for food. Mere. Budgeting for what? Food, yeah. For food. Kati ekyo government oli asobola okukuba abantu banna balambirira naye nga bonna bagendayo ki? Kati ate bano abana family balina mu ssente sibya mmere. Naye kati system ye yasooka onyumiza system omulala. Nti tabbo. System omulala. Njo omwana oyo 180 minutes. Kati ono omanyi balina Mose yatandika they are not serious. Kati bakusanga ng'oli alina bbaawe buli omu amumanyi. Kati onera alina bbaawe n'abeerayo ne ka side guy oba side man we. Kati ono side man be bakunyumiza nti sister omanyi ate ono guy wa tabbo tamanyi mwami n'oganda bono side. Kati nange kamuyinge ate nga bakunyumiza nti oyo okuvuga n'okupaka mbalala talina buzibu. Kati waliwo bano tupangisa mu nnyumba y'emu boyfriend woli ajja n'aleeta ebyokulya n'atutwala out. Okitegera abatwala nga bubaata abawala balina kati ke bakola ne basiriwala oli n'afuuka comfortable boyfriend wo kubanga anyumya ne mukwano gwe amugambe nti gy'oli wakasiriyo naye jali geno omulabe Pamela jali you can go there I'll find you guys. Ne batuula leero ne batuula enkya amana mugamba mu picking mugende njabasanga basobodde agenda okwetegeeza kapamela nga kakula obumu obulungi neke yanga yanjawulo Pamela mwajuli nga jibadde nende kanga Pamela ngateko kabika awo watandikira okufuna ebirowoozo ano tebina mbanga gatego Kasuku mu program Twezimbe ku Kyembeku Muzanya Dembe FM. Namwe abakazi naffe eno gye tuli eno osanga munno ng'alina omwami we bali serious bamaze ebbanga beeyagala nga muli bamukwano naye nga buli kadde wemugenda ku pate omwami we oli yafaayo n'abafunira entebe ne mutuula mutuuka okulya emmere abaga temuyisuka n'afuna abawaiters ne babaleeta emmere we muli ne babatwalako mangu essowaani mummotoka agamba temutambula nnyo kambatuuseko entrance mba dropping enze emmotoka ngizeyo mu parking kwega keya weeri n'otandika okulaba owuwo nga kiyenje tafaayo n'otandika okutunula owa munno n'ogamba ono afaayo nema ku mukolo abaana bajja bambadde bulungi bwe mugenda nga out nolaba nga onake weegombe mwami onagamba I'm so broke ye nga agamba it's okay you can have it neeno gye tuli tebiri eno mu baana abato bokka kiri mu bakazi so otandika okwegwanyiza omwami wa munno ebintu byakola ebyenjawulo ebyo naliko mulamu aye n'abakazi balina akajanja nze Kasuku ndaba bulijjo mmanyi nze sijja kudda mwami bwandika anti kakati mukwano gwange mulwadde geno mutwaleko mu ddwaliro kuddiiru ki wali abakazi abakambwe ako sina kajanja ako sikalina kajala kuyininkiriza kajanja ako kye twali twogerako oli n'agamba nti hi Ruth how are you so busy today? No, I'm not busy. Can we have dinner together? You know? Yeah, but I'm coming with Jaria. At least no Jane Jaria. Naye walo kugamba birthday ya Ruthi. Anti na birthday ya Ruthi. No kubira na kuku. Please, Ruthi le birthday bambi and I'm so busy. Sa muntu aleko ku dinner. Birthday yange onkwasa bawo antwale kuki ku dinner toliiwo. Abakazi balina akajanja ako. Kati awo okawoka. Tuva mu kidogo on dropping off na tokama so dropping enze then osembeyo Jalia gobo osembeyo mutwale na yewe kuki nze nkutwana okutwala by the way Jalia anti ono yamulese Rose kale katwekeo Sara what say Shira yena goyagala so but what I want to say is this abawala nabo bayina nabo okukyusamu because people have been saying these things over time. Ngababa nyonyola. What is the reason for you picking 3 of your friends? You know. Nti mugenzi wa boyfriend wo jabeera. Obubato obo. Okitegera. Waliyo abawala babeera mu group ngaliwo ekibeera awo buli kiseera. Kyemulaba ng'ekibibibi tekyogera ekyo kyeki naye kyekiri compassionate okitegedde kiba kyesirisa buli kadde kirina empisa kyekiba kuŋŋanya nga batamidde tuleme kuŋŋanya omunaye batamidde tubayingize wawulidde mu video oli omukwala bwe yagambye wano okyakyono bulijjo kyekyesirisasirisa kyefuula ekyana ekiru bwe muyomagamba no please don't fight you guys you can talk kati oli omuyaye n'agamba
so kati ekisookerwako abawala bajje bakwano baabwe awali abasajja kikulu nnyo kiri kye twali tugamba abantu kikulu nnyo omuntu n'omunnyonnyola nti saagala maid wano nainsistinga n'aleeta maid n'omugamba nti bw'oleeta maid tetumwetaagako akole ebintu bye nga buli kimu nakimukwasa paka mu kisenge paka kuteekayo mazzi paka kusayo mazzi mu kinaabiro geno zokusega lyajjalye ne boxer maid n'azooza buli kimu n'obuliri n'abwala oli n'omugamba nti basisita bo tubayambire ewa gye bali oli n'agaana kati gwe teeberezaamu kubamu akafaananyi ono sisita wo si muganda wa mutaddemu sente zange muweere anyiridde akyuse byebiri ebyali ku ssenga twanenyeza senga twamugamba senga twamubuuza nti senga ekyali kikuleese omwana wa muganda wo omutodda omukazi gwe weetunuulire oli mu myaka 45 oleesa akaana myaka 18 mukagenda ku university nze bakazi bansobera munnange n'okateeka ewaka mukaganda kaakaana ka muganda wange musima ya sisita wange sisita wo n'abeera ewaka nga ayambala obugoye buli eno olaba oli baba Luganda naye mubi ne gukyuka naye ate nogwatalinako gwayita okitegeera bwati tutamidde tugwe wano ffenna mu kisenge wamu nze abo abawoze ebyo ebintu by'ekisibo bava out mbowaye you see gundi ono mukwano gwange abeera wala nnyo first drop me then you drop her no we cannot drop her tusule wano ffenna ewo ate gwokera kudduka nga naye ayingira asule wano naffe kale waliwo n'abaana babanga nno bikwano bye bimusinga n'obulungi n'obuto ebbeere liti akawato kati gwe nato kyefaako wenna oli oti akalega kansiiwa n'okajjamu n'ogatakula oti baawa atulwayo abatulwidde mwennaani ogedda akalega kansiiwa n'agajjamu n'agatakula ati nagendako enkwato z'okutakula naye tulina notunuulira much as tuwolere we condemn kiri ekyokuba omuwala how can a human being a fellow human being gwategeera obulungi ali mu right senses zo nojokkakkana ku muntu munno n'omukuba emigoba nte tokomye okwo kati olaba wali we yaseereredde nga adduka wabweru amaze omuyira amazzi owalabye akantu ako kwaddewo engeri y'amaddala kyokka kuliko singa yagudde n'azikira olunaavaawo nga bakusiba bazikola batya mu kkooti ng'owooza mbw ate simanya biki. So ladies and gentlemen, ne bwe kiba kyenkanyeewa nga kigenze wala to that point temulwananga lwa musajja olwana yes omusajja bamulwanira bannange abasajja tebakyalabika muvemu ebintu kalibala sometime back nti tosobola kuveera omukazi wange netandika okulwana omukazi bw'abakkiriza okumukwana ng'abadde mukazi wange kitegeeza nti ye mutima gwe abadde akimanyi nze ndi bbaawe naye lwaki akkiriza gwe kitegeeza nti nze takyanjagala oba waliwo ekyenjawulo either neetereze oba siki so sisobola kulumba gwe kasuku ate nkukugamba wange it is the truth tebalina muntu gwe babba okujjako omuntu ayagadde okumubba omuntu talinga bw'olaba kikopo kino nti nzize nenkitoolawo obutozi tekyongera kasuku tosobola kuva ino ojja nonga nti kalibbala kati ngenda kuwasa leero era nja kugamba taata ndi mufumbo mwami bwanika mwami wange neno saa kungamba nti no kasuku yanzibidde omukazi okujja nga ne Ruth yayagadde bamubbe kati nze I'm a student of human behavior, so I can never conclude the way you're concluding, which is okay. Okitegedde kati bino ebisigadde tubyogeza just maybe the moment in time oba okitegeera nze yaddala nkubuulira kano nkyogera kati weebuuza kasuku gomanyi abantu omanyi ekigambo kayima ekyo kyoyogedde ebbanga abantu gye bali kyogeredde naye omanyi nti abasajja bakyalumba basajja bannaabwe abakazi bakyalumba bakazi bannaabwe tebabeera basiru bano abaakubye omuwala tebayita
crimes of passion. Emotion. We are trying to tell someone, Ruth, we are trying to treat them. Olabanze kasubira nkubulira byaddala katwano ndaba. Ebbanga lyemmaze mu bufumbo kati. N'amaanyi gentaddemu n'obusera byange. N'obudde bwentaddemu bungi. Naye nenkera ku macha. Mwami bwani kanandaga nti alina omukazi omulala gwasiimye. Njogera ku TV nga sichika. Teka yonze ngamba. Nga sikirumamu. Nga nkyogera nga ntya Katonda. Nakera ku macha nandaga nti kalibbala omukyalo no gwenjagala kati gengenda okusulanga. Aga Katonda mugulu mugamba neyanzanya akadde kompadde. Naye togenda kudamu wadde wenfuse kulabawo. Era wadde omuwala so addo mukonkola tino nkola ki era mugamba neyanzanya omukama wange neyanzanya akabanga kompadde bale kunjagala naye ne wenfuse togera kudamu kulingizawo talina kyakoze. I'm telling you. It's not their ndaga tino gwayagala omusajja kubanga ndaga temwebaza olw'ensonga nti andaze nti kati kinakikoye ganiza okuddawo nendeko kubanga nfumitiriza oba mwami bwani kanjagala oba tanjagadde okujjako nga nze ntandise okunoonyeza nti kati ayiseewa agenza nakera kumakya nakindaga nti olwo gwayagala sidda kyekiri kyenadde mugamba joka suku wano nga tuwogera kwa nti omukazi gye buba negye bwenkana najja nagamba nti omanyi I'm sorry nze sikyakwagala nze naawe tebikyaliko lwaki omulemera mute agende kuba aba akugambye kanne kino bwe kiri simuzaako kagere era mugatata neyanziza nnyo kugweyo n'ekitabo munange webale kungumiikiriza sisobola kulwana mungene nkuba omukazi abaana balwane kati tugenda bakwata tugenda kubasiba kati omuvubuka gwe batebalwanira asigale ebweru ng'alina kino ekiwala kye bakubye bajja kubeera bonna bajja nakwesalamu twagala okugamba kiri beki nze nga nkera nwana ng'omwana agenda ngiza ttama bwansala olubale bwenti ganabadda nkwana omulala tannemwa okuba nwana omukazi abonyeebonye n'omusajja we bezimbye batuuse we batuuse oyo omusajja ye musiru ogambe olw'okubakoze n'ebbeere ly'ottutu onakkirize mbu mukazi omulala yazze amuleka bagende. It's not going to work that way. Auntie, you fight with your man. No. Fight with your man. Don't fight with the other girl. Waliwanga bano bezimba. Njagala kuwunzika bwenti. Njagala kuwa example etekuli wala eyabujingo ne naluswa. Bujingo yakera kumacha nalaga nti ayagala makula. Yes. Teddy ne bwana akubasama n'alwana atya. She put up a fight. Chenkugamba. She put up a fight. Auntie, put up a responsible fight like Teddy did. Yeah. Do not go and beat. If it fails, leave. Satisfaction is Teddy. abakukwata ku kyekiri bujingo kyo kyeyabadde ayogerako kyekiri bujingo kyo kyeyabadde ayogerako n'agamba nti gwenga tonnaba kugamba mbu simanya bba wange agenze ewalala simanya biki n'alekawo amaka ge abasajja n'akugamba nti abasajja kye tunoonya tulowooza nti akuwagalako kaboozi because n'akaboozi ku kkubo bakafuna n'akugamba nti ono anoonya ki anoonya ki akaboozi on top of kaboozi naye anoonya ki peace of mind naye gwe akomyewo ewaka tewali wadde emirembe buli kaseera oli mu jjojuuzi deno omuntu atezi nebaza nnyo omuntu akulagirira n'akuga nti ono gwayagala tambula ogende Ruth Kalibala waliwo situation ya Bujingo which is very understandable because one Makula came in the picture nga bali bamaze okwawukana okitegedde era ne reasons Bujingo zawa the care was not there the love was not there and all those things those ones we are going to try to understand. We are talking about a situation where you are with your friend decides to blackmail you well knowing you are in a relationship with someone. She did wrong. For me that is what I'm condemning. Two wrongs don't make it right. At what cost are you going to leave every relationship? No. And for how long are you going to be living every relationship? Me teacher. Kati ono omuwala
biri ebyabali byo soko bireke tubivuddeyo kati mu byamuwala bwanika bwajja nagamba nti oyeewo n'agenda kyanjawulo ng'olina mukwano gwo kaŋŋambe ye Jose mubeera mwenna mukola sukuma mujiminga biki n'atandika okukwana CBS nga muli mwenna okitegeera then you still in a relationship CBS n'akugamba I'm dumping you oba n'atandika okukuta n'oli n'okizuula oluvannyuma ku nsonga eyo gy'oyogedde eno gy'olese kati right now ekintu omuwala ddala mu butuufu aba yakola bubi nnyo ddala. First of all tebabba mu nnyumba tebalonda mu nju bw'abanga muno yakutrustinga n'omuntu we n'akolanga nti oli mukwano gwe ate gwe ntaliko mu blackmailinga ekyo kyali kinyera mu stabbize mu mugongo. It is so bad. Naye bwe bukeera ku makya nga tamuwaayiriza tamusazeeko bigambo tamukoze kino tamustabize mu back omusajja n'akeera ku makya n'akwana omukazi gwe n'ova eno ogamba omukube kyekikyamu ekyo kyo kiri awo kati nze mbadde okugamba nti bano tebandikubye muwala batuufu omuwala yakola bubi bw'aba yakikola mu mateeka bw'aba yakikola naye mu buntu bulamu how do you live with betrayal? It was so bad. Your friend gwe mbadde era omuwala mu video ayo the one you trusted kale ono omuwala mbadde mwagala nnyo abasinga bajja balina banaku abawala obamanyi gwawaka dress ke gwawaka bugatto bwe tugende najja naku blackmailing eri bbaawo n'abooluganda babikola by the way kunyonyola so how do we handle that? Wero jja kutegeera ebinnya ebyo kati nange ngamba bwe kituufu oli bw'aba blackmailings n'asiiga enziro alaga ono nti oli munnaye gw'oliko mukyamo mubi nnyo n'akusiiga byonna enziro naye ng'ate alimba okitegedde waliwo okuba ng'abyogera nti olabono alibala mu ensi era akola bw'ati ne bw'ati era bw'ava wano ng'agenda ewakasuka ogoloza aguyagala kweka ayagala ne gundi nga bituufu ekyo kyanjawulo naye bw'aba blackmailing ng'alimba ekyo kikyamu emirundi 10 okitegeera kyekiri mu vidiyo antirindako let me finish ekyo kikyamu emirundi 10 naye look here when you're trying to solve a problem kati bw'oyagala okusolvinga problem y'omuntu aku blackmailing what do? You beat. If you beat, you're hopeless. I'm telling you tolina suubi tolina jodda because yes kati oli mu kubeating ono you're not solving this problem wabula you're only adding salt to the wound anti Shafiq to the wound okuba akawala okamenya okugulu okakunyudde enviiri oba okakozotya bakusibye oba omuse Shafiq have you heard of emotional satisfaction? It is wrong. Ekintu Ruth ekintu ekikwatagana kugwe era tugenda kubakwata there is a point where we cease to use logic okitegedde kyeŋŋamba ffenna wano tuleekaala nti akawala baakakubye bubi baakoze bati nobody is in the shoes ffenna tuleekaana nti baakakubye ne bakayiira amazzi because we don't have the emotional attachment bali gye bayina. This is someone's boyfriend. We have been in such situations. They have dreams, they have aspirations, they are imagining. Now this is your friend onakolero kataala n'omusanga ng'akwanye maama ffumu akublackmailinze kayima we have been student of human behavior nga you are a student of psychology human behavior I know all that no yensonga lwaki owulira nti omusajja yakubye munne essasi kati ensonga lwaki waliwo amateeka because of that amateeka weegali nkugambye when it comes to emotions and feelings when you amateeka gasinga okubaawo when you stop thinking with your brains and thinking Dembe FM omuziki n'ebikuzimba ne ku Spark TV.